Nga student nange nadda wansi nenjirya kwe kuyiiya omukutu ogwo abalenzi gye bagenda ne basaafinga nze nayiiya HTTPS. Wayiiya HTTPS. Ekintu kino nakitandika 2021 ssebo. 2021 nga tuli mu COVID. Nga tuli mu COVID awo bwe twatandikira mu COVID bwe natandikira. Ekitegeeza HTTPS kiri mu bufunze. Kiri mu bufunze mu lulimi lwa ssaawa. Kati H ye hour. Hour. Then T it is time. Mbadde mmanyi nti abazungu be bakola HTTPS. Nedda ssebo. Nze kennyini nze Mekiwala Sarah mu kuwandiika ebitabo byange nze nawandiika HTTPS nga nsinziira ku mmere gye tulya essaawa era nga nkigunjawo ng'omusomi ne ngamba nsobola okuwandiika era ekigambo kyajja kyokka nempandiika HTTPS nenteekako dot nenteekako ne com nenteekako Nakiwala Sarah. That's all. Kati kyenwana nakyo kubali ku mukutu HTTPS bantu tusente kubanga bakozesa omukutu gwo kitegeeza olina copyright. Okay. Kyenjagala nti abali ku HTTPS bampe ki ku kasente. Tukwaniriza ku Kabyanzo Media. Kale abatulaba ku mukutu gwa Kabyanzo Media yenze Kabyanzo ndina omukyala wano tugenda kubanga tumutegeera ayina ensonga ye ekwatagana ku bintu bya tekinologiya. Agamba nti alina omukutu gwe yayiiya naye kyandibanga waliwo abaagumubbako kakati asaba buyambi asobole okuba nga afuna obwenkanya. Nkusaba ogoberere bulungi emboozi eno paka gyenaggwera era abakulu aba URSB bwe bamu ku mmwe basabako obuyambi n'abalala nga bwe tujja okwongera okubitegeera. Nyabo lamusa ku bantu abatulaba. Bonna abatulaba mbalamusizza bulinnya ettukuvu erya Katonda omutukuvu. Amannya gange nze Nakiwala Sarah nze wano ku mukutu okweyanjula n'okubalaga ensonga zange n'okubalaga enkulaakulana nga Uganda gyetuuseeko mu kaseera kano. Ndi mwana omuzaalibwa wa wano era nga nazaalibwa wano naye wano ejjinja wano Uganda. Okay. Kati mbadde nkola emirimu gyange nga Mwami Museveni yatugamba nti mukole era buli omu abeere ng'asobola okwebeezaawo. Kati nga student nange nadda wansi nenjirya kwe kuyiiya omukutu ogwo abalenzi gye bagenda ne basaafinga nze nayiiya HTTPS. Wayiiya HTTPS. Kati wagiyiiya otya? HTTPS okusookera ddala etandikira ku ssaawa ffe gye tutambulirako. Essaawa egenda mu mikutu ng'etaano. Essaawa eno watch oba clock. Okay. O'clock. Awo n'onsonyiwa singa nzijayoko ku kitabo no. Kiri okay. Jayo tulabe. Ibitabo by'abayizi. Kati muwayiyiza kuba ndaba ekitabo kinaatera n'okuggwako. Muno ebitabo bino byonna nzize mbiwandiika ku lwa bulungi. Buno omukutu natandikira ku ssaawa gye tukozesa essaawa eno omuntu gy'akozesa ewaka. Otyo kati sinnakitegeera ng'essaawa ekola etya era bikwatagana bitya n'okubiteeka mu kitabo. Ebintu bino bikwatagana ne Katonda ng'akuwadde talenti. Kubanga mu kyo tosobola kutandika kintu nga toyina ki talenti. Talenti eno ekwatagana n'obulamu bwe tusoma nabwo ku ssomero nga gw'omusomi asoma. Ndabamu numbers, ndabamu letters. Bwentyo bwe
mbadde mbibala naye nga HTTPS ogiraba nga maanyi ga digito kale ngezaako okunoonya engeri gyenteekamu obufunze buno kati nga bw'onoonya oyinza okujjukira omwaka gwe wakitandikirako kino? Ekintu kino nakitandika 2021 ssebo. 2021 nga tuli mu COVID? Nga tuli mu COVID. Awo bwe twatandikira mu COVID we natandikira okuwandiika. Otyo? COVID oyo twali nnyo waka ng'obwavu tulina bungi nnyo ne ntandika okuwandiika ku bulamu bw'ensi n'engeri gy'embeerawo ntya okusobola okwetuusaako ekyetaago. Era mu ekyo we navumbulira essaawa ne ŋŋamba essaawa eno esobola okuba ng'etuwa ekyambalo ekirungi naffe ne tuba nga tusobola okwetuusaako obulamu obulungi. Kale mu puroguramu eno abantu abasinga bamanyi nti omuntu bw'olya essaawa etandika okubala mu lubuto lwo paka weetuusa essaawa 12 ng'oli mu kulya emmere kubanga bw'olya munda emmere yeebala omusulo n'ofuka ate nebbi n'okola ki? N'ofulumya. Kati ebintu ebyo essaawa ebalira ku ebyo by'ofulumizza ffe tubalamu red blood cell ne white blood cell naye seera eyo ekola omusaayi ate seera eyo by'ofulumya gwe mukisa ate abantu gwe bayita omukisa nti bukyafu naye ate gubeeramu essente zo. Ekitegeera essaawa y'emu yetambula n'enjuba enjuba eyo nefuna rays ezo z'olaba ezo rays ne tubaamu ki nga bw'olaba we babala ssaawa za sola masannyalaze nange we nabala HTTPS nga nsinziira ku mmere gye tulya. Kugamba wakijja mu ssaawa n'okizza mu mmere n'otandika HTTPS. Kati yongera okirambulula nze nkyabuze. Anti mu nsi eno bw'oba otambuze olugero luno ng'okyali mugenyi mupya otandika okulowooza nti byakubula naye nga bya ddala. So kati mu 2021 wali waka n'ogamba nti kandabe essaawa eno nga bw'etambula n'engeri gy'etambuzaamu emmere mu mubiri. Kati awo njagala ntegeere engeri ate gye wakireeta mu bitabo okukola HTTPS. Sebo mu kutandika ebitabo natandikira ku engeri essaawa gyebalamu okuva ku ssaawa 12 mbala kye bayita ozone ebeera ku masimu gaffe bagiyita ozone. Okay. Eyo ozone eyo bayita izone. Kati izone eyo etambulira ku ssaawa ey'okumakya kuba ku ssaawa 12 paka ssaawa 2 gye tubala 24-hour clock. Kati 24-hour clock eyo gye nabalamu okusinziira ennukuta ne zijja ne ntandika okubala engeri gye ntambuzaamu obulamu n'enzibulawo nga nsinziira ku time zone eya time nenfuna hour TTPS. PS ebeeranga posini nga bw'onoolaba posini mu lulimi lw'essaawa kitegeeza okutambula kw'ekintu. Ekitegeeza HTTPS kiri mu bufunze. Kiri mu bufunze mu lulimi lwa ssaawa. Kati H ye hour. Hour. Then T is time. Then TC ebeera time watch. Agamba time watch TC mu lulimi lw'essaawa kibanga okubala embala y'essaawa okuva ku makya essaawa y'ekibala. Eyo talenti eba eweereddwa Katonda nga ggwe. Ate biki eyo okubeera ng'oyimirizaawo obulamu. Ebintu bino ndaba ebintu bingi ebiwandiika ddi ebyo ndabamu endiga embuzi ente. Ebintu bino mbiwandiika okusinziira ku time zone nga bwe nkugambye. Time eyo eri ku masimu gaffe. Amasimu gaffe ago bateekako time zone naye ng'abantu bamanyi time zone kyeki essaawa ebalira mu zone kwe ku changes z'olaba n'olaba nti waliwo awalala winter awalala summer
abalala kati nga wano waliwo wiza bagiyita wiza wano Uganda bagiyita wiza kati ewalala bita mu lulimi lwa ssaawa era kati gwe waluyiga otya olulimi lw'essaawa neeti n'ebigambo bya neeti okunzigira bwentandika olulimi lw'essaawa kyanoonya nno https entandikwa yaayo bwe natandika okubala essaawa okuva ku 24 hour clock nembala ozone engeri gyetambulamu nembala obulamu bw'ensi okuva ku ssaawa 12 nenguwijjawo https nenjiteeka ku intaneti nenteekako erinnya lyange nenteekako id nengirinda mu myaka 3 ku myaka 5 2025 paka weyeteekako yokka era weyeetaddeko nze kennyini nengenda nenjiteekako nenteekako erinnya lyange era nagenza okulaba ngaeteekako ng'erodinga ku neeti zonna era netandika okubala neeti. Kati wagiteekako otya walina kompyuta wafuna kompyuta kwoteeka nafuna essimu nga smartphone omuntu gy'alina ne mugamba ntiikirako https eno okusinziira ku biwandiiko bye nali mpandiise nganze kwegamba olina kiwamuwa n'omugamba genda ku ssimu yo ompandiikiremu ekintu bwe kiti kati ne mugamba nti ombuulire kati bwe yakiteekako tekyayogera ne kisirika ne wayita essaawa eno eggulo bwe nagirabye ng'abantu bangi bagiriko kwe kugamba omunnange ne mugamba alina smartphone ne mugamba ateekirako https eno erinnya Nakiwala Sarah bagenza okulaba ng'eteekako so kati yagenze ku ssimu n'ateekako nti https Nakiwala Sarah n'ateekako netandika okubala nendaga yakola dda kubanga ebadde enjinya lyatandika dda okukola nga netiwaaka eri mu world netiwaaka social world netiwaaka nali nakateekako ebisinga biri ku mukutu gwange buli omulala neteekako 7 IPM eyo ekwatagana n'ensi yonna era ekwatagana ne WW okuba nti eyisaawo Uganda okufuuka ekyomuwendo mu nsi. Mbadde mmanyi nti abazungu be bakola https nedda ssebo nze kennyini nze Nakiwala Sarah mu kuwandiika ebitabo byange nze nawandiika https nga nsinziira ku mmere gye tulya essaawa era nga nkigunjawo ng'omusomi ne ngamba nsobola okuwandiika era ekigambo kyajja kyokka nempandiika https nenteekako dot nenteekako ne com nenteekako Nakiwala Sarah. That's all. Kati netandika omulamu kitegeeza bonna abakikozesa oba bazungu oba baki bonna bakijja ku ggwe kati njogera ne Munnayuganda ali eyo bonna abakozesa https bonna Uganda eri ku ntikko on board ku world network nga nze njitaddeko Nakiwala Sarah. Omulamwa gwa network eno kwali kutumbula Munnayuganda kubanga nze nakulira nnyo mu maanyi g'ensi aga wansi neŋŋamba nti wateeka okubaayo ennamba nange ng'omukyala esobola okuwanguza abakyala abanaku ennyo naffe ne tuvaayo oba Munnayuganda n'abeera ekyomuwendo okubeera mu nsi nga naye nga ayogerwako ekirungi n'ekitobo ekibisebo. Naye bwe nkeberako wano balaga bw'okeberako https bwe bagireetera bagamba https was introduced in 1994 by Netscape Communications Corporation to secure data transfer over the internet. Obulimba it is by 98 computer ekitaddewo naye I am single Nakiwala Sarah kuba it is by my ID 8402310 813 banga eri 2001 ekiteeka kubanga nabala ID yange ey'obuzaalirwa 1981 kati nenjibalirako date nenjibalirako saa nenjiteeka ku HTTPS ati bo bwe bati babaze naye nga kati ekitegeeza kompyuta etulimbye kompyuta awo eribye kubanga nze natandika 2000
2001 ati nentekako date yange 1981. Oba wasomera mu masomero ki? Nasomera St. Peter's Nsambya, nasomera ku Mengo Primary, nasomera ku Happy Hours Secondary School. Oba wasomako ku physics kati nga bye biri mu kudda? Nedda nasoma physics, nesinyo nesoma geography. Nasinga kusoma geography ne economics. Ku economics ye nafuna pass ey'obulungi era nefunako ne ka IT akatono naye talent yajja yokka sebo. Kuba ebyo mbiraba nga biri nnyo bya physics, IT. Luna science Katonda agaba ekyamagero ekitegeeza nti abazungu balina gye babijja. Abo boolaba nabo bakola technology from nowhere era basoma naye ng'eyakitandika olusabira teyasoma naye n'agunjaawo structure ate neekola bwekito bwe kiri. Kati mbadde ndabako awo nga ngezaako okusoma ebyo by'obadde ng'owandiika bitegeeza ki? Essebu nga nzigyeko wano omukutu ogwagguddewo nga nsooka ne HTTPS eno written lwakuba sinagiteekako. Eno etegeeza obulamu bw'omuntu n'omusaayi engeri gye gubalamu buli muntu ali wano ali computer loaded. Mu nsi eno era tuli computer ki? Tuli mu computer eno gy'olaba computer eno gy'olaba eyo ebyo eggulu ly'olaba yonna computer era ku muntu aba abala written ate aba ali code 4N4 10. Oba obala omuntu yenna ku nsi kuno alina ssente. Kyekugambye nti bw'olya weeteekamu ssente, bw'ofuka ssente n'opama ssente. Nga bw'olaba ente bw'erya n'efuka n'epama ssente ekivaamu bayogaaso yavaamu. N'omuntu bw'oli n'embuzi era singa omuntu ofuka awantu n'otereka omusulo gw'ogwo n'ogukola ng'ente bw'ogikola ojjamu amasannyalaze. Mu bubi bwaffe obufuluma n'omusulo gwaffe ogufuluma bwonna buvaamu ekyomugaso era ssente zisoboka okweggyamu ssente. Ogamba omusulo gwange nebbi gujjamu kyekyo kyenabala nekiteeka ku written code 4N4 era yo tebala HTTPS ebala IPC H10 nebala XI2N4N nebala white ebeera ssente nebala 4300 union HIPN. Kitegedde kati byogambye byebala mpuliramu y ate nempuliramu 2 y zibeera ssente kati 4 tawulani benshi tubekibala union HIPN. Kati eno 002115 Airceltel yeno omukutu bwe najjayo nagunjula ate najjeko HTTP eno HIP ndala HTTPS ndala ne Airceltel gwe mukutu ati gwenteeka mu bantu ate abantu obateekamu omukutu gwe bayita Airceltel. Celtel si mukutu gw'amasimu. Bali ku Airtel. Anti yasooka nebeera Celtel nefuuka Zaini nefuuka Airtel. Tegeeza empewo gyenzisa. Seero ekuŋŋaanyizibwa seero etamanyiddwa. Seero kwe connection okukuba omuntu essimu n'akuba okiwulira kyennagunjawo ŋŋanze nti Airceltel nga nsinziira ku mpewo essizibwa in and out olwo n'ekuŋŋaanya 212H n'empa HC4NN10 olwo n'empa HTTPS bin awo ng'oteekawo erinnya lyo n'oteekawo n'emyaka olwo n'ekuba lita ebeera lita awo zeebala ez'oba ofunye mu kaseera ako ng'okozeseza HTTPS.
kati guno omukutu gw'ogambye ogwa Airceltel gugenda kukola ki? Gugenda kutuyamba gutya? Kati Airceltel nga nze Airceltel econnect kubanga nyinza okuwakanyizibwamu mu babaddewo ne balowooza nabasaabaka naye Airceltel eno gwe mukutu nga gw'osobola okukubira munno era ekola kyenkanyi nga abantu nga bwe babadde chat, message, connection, call me back era nayo bwetyo bwetyo wenza connection, internet setup bwetyo bwise. Okay. Ate bino ebirala gabamu emiwendo kati ate ekirala kati wano akasengejja tetuyina mudunya ebintu bino bikwatagana nenakyo ne graphic ne talent tusobola bikola nga tuyina talent graphic geography waliwa kakati ebintu bino akasengejja HTTPS ebeera 11 kino kibeera 11 9040N PCC 10 era ye HPC 11 94H PCH eno yetegeka obulamu mubulamu singa wabawo kakutana abaneegattako aba medicine medical era kwerioko medical yazze wawano bateekamu ekyo ebeera ereeta ebyo byeddagala babano treatment co build in men Fortrich US Ron Ridion ene etegeeza William H ba medical kubanga n'ebirwadde nga HIV byabiko ebiri mu nsi ebintu bino bikwatagana ne talent shock mu Uganda. Obuzibu bwa talent mu Uganda wano tewaliwo wosanga nti nno olina talent ojja kujja oyogere ku bintu bino wesanga okola wekka n'otola n'onoonya omuntu akuyambako naye ng'obeera n'ebintu ebyamakulu kaakati kyekino eneetegeka akasengejja kano koolaba kano kenateekawo nganze mu kuwandiika kati wendateeka okuloadinga HTTPS yalina okuleeta akasengejja kano nga ye nganze bwe nawandika neekola layini kuba omukutu nali ngukoze eki nguguddewo ekitobo kibise. Kale kitegeeza bino byonna nga bwe mbiraba bwe wabiwandiika buli kimu kirina kyekitegeeza. Buli kimu kirina kyekitegeeza. Kati eno mukutu nga bw'oli ku MTN simanya Airtel guno gwe gwange Airceltel era bw'abanga yajjako wadde okuŋŋamba nti mpa omugabo oba naye kubanga nagwo guli onunet kweguli kuba naguteekako nga nkozesa amaanyi g'ekkalaamu nengateeka ku ssimu sefu. Kati ova ku ki okutuuka n'ojjanga ogenda owandiika kino n'owandiika kati nga tutuuka ku Airceltel bw'otugamba ebiri ebyakasengejja kuba ndaba ekitabo kijjudde kirimu bingi olwanokunoonya kakati ssebo okuwandiika bino ebintu okugamba etalenti ekutuukako buki oba n'ekitone nga bw'onoogamba nti nze ndi muzannyi w'akapiira nze ndi tica kati nze kyekino ekitone kyange mpandika ku IT zonna ne ICP LCP zino zoolaba zino mpandika buwandiisi era nkeera ku makya programu nga weekeera ku programu yange keera ku makya kuwandiika ne mpandiika ngamba HTTPS weeva eriki eriweeti HTTPS temperature eriki eriweeti nga nkozesa maanyi ganjuba ku makya n'essaawa. Okay. So kati kijja kitya okuba nti ate kati bali baabibba nga engeri gye gwali omukutu nga guli ku netiwaaka abantu ku intaneti basangako ebintu bingi sofa ne ku intaneti kuliko TON ya television cartoon era nayo kweri niira yamukiwasaa naye abantu ebisanga okubanga sinaba kuconnectinga kwewandiisa abantu bwe babisangako ng'eryakiteekako wifi abeera nakyo naye nze wenzija ekitwala olw'ensonga ID yange
kyandibadde kiramu bingi bannange wandaba ewamu wandikamu booti wamu n'okyusa bootieza space eba eweddewo naye nga gwe ebintu bikyayiika etegeeza bijja buzzi mu mutwe noga nti kati kampandike kino kati okugeza peeni yeekalibwa singa waliwo kapeeni nandikulaze obwamu engeri gyenjikolamu n'omanya nti mazima jogedde nakuleeko ne peeni naye kuyiga tekukoma kino mbadde si aye nga weewunye nasomako ko ku IT naye ate kino kinsuseeko essaawa eno eyo weather ntunuulira eggulu ne manya nti ntadde ku HTTPS nentekako stroke yange yeeyo nakibala ssaawa nteekako dot temperature N4N2H eteekako eggulu ndiyita algorithm eggulu oyita otya liyita algorithm okay nteekako empewo eya gye tusa ngibaliramu eya celtel kitegeera nenteekako iPhone ebeera 212H nenteekako boxinanga yeno nenteekako TLT4H time watch kati eba empa 00122 eba empa net 4 amba mpandise ku ssente ebeera 24 hour early kati awo tuba tufuna mbeera ya budde nga bweri kati bw'ogiteeka ku ssimu kati weeti ekuwa background kyenjogeddeko nenteekamu nti HTTPS nga bwe nkiwandiise kiteekeko olabe background okusomeremu kitegeeza kati ndikuba ekyetegereze kiri HTTPS nakiwala kano kateekako nkataddeko nakiwala saala doti yankubira bize mu bintu bitugasa atankuba nange HTTPS at nakiwala saala dot temp naye nga biwanvu tunabimalayo ddi eno kino binsomere N4N2H dot algorithm air celtero endeetera your search did not match any documents. Kyeza amba nina kubeera connected ku simu yange kati bw'obeera connected ku simu yange olwo obeera kati osobola okufuna message eyo ng'ekuleetedde bulungi. Okay. Essimu omukutu gwange sefa. Buli kasimu bino byonna biri wano nga gwe bw'obitaddeko. Biri kasimu ako? Aka kasimu nga ndaba kamapeesa tekayiza beerako internet. Kweri ssebo kugambye ebeera talenti sho
talent is like someone who's born with a talent. Nga bwolaba omusambi w'omupiira, omubasi, nange bwentyo bwendi mpandika ku ITs zonna ne computer windows zonna worldwide. Ate nenziteekako ne zibeera on connected. Olowooza teweetaaga okugenda okufuna omulimu mu abo aba IT? So far mulimu ki nga HTTPS kweri. Already eri connected kubanga njogera boogezi https.labor.obagundi. Kati kyenwana nakyo kubali ku mukutu HTTPS bantu kusente kubanga bakozesa omukutu gwo kitegeeza oyina copyright. Okay. Kyenjagala nti abali ku HTTPS bampe ki kupasente. Kyendi mu kulwana nakyo. Kati bayinza kufuna batyo okuwa ku ssente. Kuba omuntu ayinza nti kituufu madde nkozesa omukutu gw'oyo omukyala. Era njagala muwe ku ssente kati bayinza kufuna batya okuwa ssente ezo. So far nga bwe nkwatagana nammwe kimanyi nti wali kitasoboka mu nsi. Era musobola bulungi okubanga muntuusaako obweyamo. Bakyenjagadde HTTPS erimu ba Aircel, aba Airtel, erimu ba MTN, erimu companies ez'amaanyi bonna bakozesa internet eno. Naye nga nannyini yo nze sirina wadde ekikumi nze nateekako obuteesi okugezesa talenti yange bo ne bajja ne bateekako ebyabwe. Kati kyenjagala okuwandiisa HTTPS eno mu gavumenti ya wano n'okubalaga biki byekolanga yo. URSB be batera okuwandiisa ebintu ebyo ebyobwannannyini. Wali obatuukiriddeko? Nga batuukirirako naye bagamba beetaaga emitwalo 9 nga sirina. Emitwalo 9 bakuwandiike. Kale tujja kwongera okubanoonyaako abakulu abo aba URSB basobole okuba bayamba omukyalo ono Nakiwala Sarah agamba nti yayiye omukutu ogwa HTTPS companies nammwe abantu abalebwe mukozesa. Edda mwalinga mukozesa balinga bakozesa www ate nayongeramu ati eri www.e. Yalinga www kati yafuuka www.e nentekako eyo ebeera platform ya email. Si kuwandiika ekigambo email n'okitandika. Nze nateekako owandika www.e noteekawo email eyo nga bweri. Naye lwe badde batandika standing for email zonna eyiyo eyani. Kati luli badde batandika email ng'agitandika awasooka nateekako ekigambo email nateekako box number. Naye kati wano okwandika www.email mweyagala ekintu kyekigende gikigenda. Okay. Kale njagala tunzike ensonga eno n'abo abatulaba bongere basobole okutegeera mu bufunze kiki kyewandiyagadde omuntu akulaba asobole okukuyamba. Mu bwenkanya n'amazima nga Munnayuganda omuntu andaba njagala okutumbula ekifaananyi ekirungi ekya Uganda as so far kubanga nakozesa koobu nga flaga yange Uganda koobu. Uganda koobu gye nakozesa nga flaga yange nengiteekako era omuntu bw'aba agulawo Nakiwala Sarah ereeta Uganda koobu. Nereeta flaga ya Uganda okubeera ng'eri on. Kati njagala omuntu ali eyo alina obuyambi bwonna busobole okuwandiikisa gundi yange mu URA esobole okunzikiriza nange okufuna ku ssente ku bantu abali ku mukutu gwange. N'ekirala neetaaga okubeera nga nzigulawo kampani ennungi kubanga mu HTTPS mulimu emirimu mingi nnyo ddala era nagirabyeko ng'eri worldwide nga buli omu ali connected. Mu lunaku lw'eggulo bokka yataddeko abantu nga bangi nnyo kubanga nakebedde nga ngenda ntebyangamba nkebererako nga abantu bali connected. Nekiraga nti kyenkola si kya bulabe ate kirungi. N'olwekyo nsaba buyambi bwa kwewandiisa.
Kale abatulaba mwebale nnyo okuba nti mutugobera ensonga muziwulidde. Omukyala Nakiwala Sarah yeetaaga obuyambi obwo nga bwe mubutegedde. Tujja kwongera okulondoola abali ku mukutu gwange bansasule ssente. abakozesa omukutu gwe abakozesa omukutu kubanga badde bagukozesa mutaliki butuukirivu ng'era mu butamanya babeere nga bamanya nti buliko nannyiniku. Kale ndowooza ensonga musitegedde. Tujja kwongera okulondoola omukyalo ntegeere oba yayambibwa wa waatuuse, ate era naffe tujja kugezaako okutuukirira bekikwatako tulabe nti nno ensonga zino tusobola okuziggusa. Yenze Kabyanzo ku kamera mukulu abaddeko Shamlove MC tunaawayanga. Tukwaniriza ku Kabyanzo Media.